ya kansala, enfa ya Kalangwa, enfa ya RDC. Lwakuba yo teyagenda nnyo mu mawulire, naye enfa ezo ku bantu abawangalira Kayunga bo basobola ozitegeera. Kayunga oba oli wa muto mukalunga nze bwe mbadde nkuwa amagezi ga buliwo atagana genda Kayunga tugula Kayunga eno gende Kayunga nga nawe weesibye ebbiri ambibwa bijje mu nkalu mu sente nkalu anti awo enzizi ndokugamba kana nabbiddwa nantuma n'enviiri eza Namagoye ebintu bisatu byantuma lwaffe emitwalo nga 15 that is what obifune nangamba oli obumala obifuna tugenda mu masaŋŋanzira obinaabi emisana ku ssaawa 6 ogw'omutuntu nyini ku makya nga bagenda kulayira mbeera neyongera neekula ey'obulamu bwe kati bamuleeta bumotoka gy'alayire munnange yalayira n'ebigambo tebyatuuka bulungi mu mmotoka nefaani emujja kavidiyo nakalabyeko olwamala okulayira bw'ati ndozedde kulyangalinga ligambye naffe katumutwale bagenda omutuusa mu ddwaliro ayi buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much onyo kubera ngolaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwasalawo okwekumira ku mikutu gino okola kyamaanyi nnyo era nkwebaza akeesuso. Olunaku lwaleero nzize ne episode endala ekwatagana ku omugenzi Moses Kalangwa. Mujja kunsaasira ng'omuntu otuuka n'oyagala okubala ekintu okyesonyiwa naye ate waliwo details ezijja nga tusobola zeewala. Mbadde ndi awo omu ku bantu be nakolako interview ye yagaana okulabika mu kamera Border Guy Dennis erinnya nzikiriza odyogera ng'alina byayagala okunyumiza bye yaguddeko ebimutuusizza kussa erigamba nti Kayunga ebitundu ebiriraanyeewo awanise kadde ewaabwe mu kyalo gye yava amanye nti ensi egaanye. Ne gatulye ku story ye biki ebimutuusizza kulinesa era biki ebyabadde okutuuka okugamba nti kimala kaneesonyiwe ebintu by'e Kayunga agambe kimu ku ebyo bya malogo. Waliwo ebintu bingi nnyo byabadde ajja alaba n'ebyo bimutuuseeko kutuuka kusa abalaba vidiyo ezasooka eza Border Guy ono tujjukira nti yasembayo ng'atugamba nti yabbibwa oli yakola olukusukuusi n'amubbako ssente ng'agamba omutwala mu banene bamuyambe omufunya stage e Kampala n'omuwa ssente oba omugulira piki. Byonna byonna byaliwo mu ziri episode oba mu vidiyo ze nasembayo okukola naye. So naku leero yangambye kanonyeeko annyonnyole nga bw'agenda okuwanika dde mu kyalo. Bassebo ne bannyabo biyinza okubeera nga bintu biringa ebyangu ku sayidi yo. Naye twanyi kyekitegeeza omulimu gwe okusaanawo gubadde ojjamu 10. Komu akafaananyi ng'abantu abali mu kusengulwa Kawaala Kawanda sayidi awo nga wabadde awangaalira waabeera nga n'akasente takyafuna yadde ate era bakusengudde w'obadde osula ne wobadde okolera byonna nye. So kati bwe bulumi bwalimu ensonga akyayagadde okukuba enduulu simanyi biki byayagala ku mulundi guno naye katuuze sitole ye. Sebo nsaba obuuze ku balabi baffe then
tumale ombuulire ekikuleese omulundi guno. Abalabye b'omukutu guno balamusizaako mannya leesiko mukama waffe wonna gy'owangalira kugulaba. Nze Dennis. Dennis, twakoma ku luli ng'oŋŋamba nti embeera okuva lwe wataakiriza omukulu oba omugenzi tewoomesa nnakabululu gy'oli. Ki ekyatuuseewo era lwaki tuli wano omulundi guno? Ekisa kyampedde siriddamu kuyamba nawanise. Ekisa kyampedde siriddamu kuyamba nawanise kubonegezaako kuyamba mu wiiki ndoza 2 obulamu bwange buli kuvuga sipiidi okuddayo ku 0. Kituwako obulamu bwange kikyuka okubonegezaako kuyamba omuntu. Era ekisa kyampedde. Wayamba na motive ki? Okuyamba kwo kwali kuki? Kuyamba kuno kwa buli nnomo nga wonosanga omuntu ng'ali mu buzibu n'omuyamba. Abakkiriza mu Bayibuli ekyo mukimanyi. Bayibuli ekufuddiza okuyamba. Ki ekikutuusako serigamba siriddamu kuyamba? N'ekyantuuseeko mu nnaku zino ezitali nnyingi nnyo olw'embeera egyentuukako ng'omuntu n'ofuna okuwabulwa okuvaako mu bantu abakusingako ku myaka n'emyaka gye gimu olw'ensonga ebizibu by'olimu ebijjira ku sipiidi nga byepanga kumumu ng'olusekese. Olw'embeera eno gye ndimu abalabi bo wabadde bajja abagoberera byonna babimanyi embeera gye mpitereramu gyera gye mpangaliramu. Natuuseeko okunyumizako abantu b'empangala nabo bampe ku magezi. Amagezi ge bampadde ekyantuuseeko kirowooza namaze mpita mu mukanda wange. Sokolire nga bani abakuwa amagezi? Bakuze b'empangala nabo koze olw'embeera gye ndimu kubuyaana nabo obulamu bwange budde mubutambule nga bwe bwali osobola okudda mu nnomo. N'abantu nabadde nabo b'empangala nabo abanyumizaako ne bampe ku magezi. Obaddewo omu ku bo n'aŋŋamba ekikutambulirako si kya bulijjo ogwo muteego. Muzabe bwekyo bakyogera muteego. Olina ebintu ebyakwambala nampa amagezi ndi kumbasawo ab'ekinnansi bano ab'ensaasi oba abamu beeta abasawo Abaganda. Naye sijja kubeeta abasawo Baganda kuba omwasa okuba munankoyita bamufa Muganda. Tukiyita omusawo w'ekinnansi. Omusawo w'ekinnansi. Neki byampeddeko kuba nayo balinga banfereddeyo. Neki waddukidde mukwano gwe gye yakugambye? Nfuna si mukwano gwange. Okay, omu ku be basharingiddeko emboozi ku kitundu eno gye mpangalira e Kayunga. Baka banzibiddeyo nayo. Omulabi asobola okwebuuza okufera kwavudde ku ki era biki ebyabadde, what exactly happened okutuuka okugamba nti nze Kayunga munaabye kanzire ku mikyalo ewaffe? Tuuka omusajja yabiŋŋambye ampa endagiriro faanayo oyo omusawo w'ekinnansi abangalira mu Kayunga. Wona direkiti ngiri wa boda nabadde manyiyo nesula mudde neŋŋendayo nti nsanga olubiri oba embuga nga byakwata nnamba munnange okulaba omukulu. Si kuva eno ng'ozunga nti njagala kulaba omukulu. Ennamba eyo gikuwa osooka nosasula emitwalo 3 okufuna ennamba. Namba etya? Onjagala omulabi waffe afune ekifaananyi ekituufu. Nga bw'ogamba nti nze namba emu ne bakuwa kapapula ka namba emu. Kisinzira abantu ki b'oba osanzeewo abakuli mu maaso. Kati mu kubakolako era muva mu nambaazi. Bagamba namba gundi yingira.
nze nabadde wa namba 65. Tufudde. Abana abantu bayitirivu nnyo bwe bati. Bayitirivu. Ennamba gigula emitwalo 3 ogikuwa. Ekyo zo non-refundable. Teziddizibwa. Kibanga onoogera mu ddwaliro. Consultation. Ne bagamba ogenda okusente ziwe zizigwe kulaba dokita. Teziri ku bujjanjabi bijja sigera kulaba dokita. Okujesalira mu kitabo emitwalo 2. Kwanza emitwalo 5 gigudde wali eri. Tonalaba musawo. Sinalaba musawo. Nindira. Sawa zingira musawo 3. Ezaddi. Ezekiro. Ayagenzeyo emisana. Muli ku layini basoma omwomu. Namba yange etuuka. Situuka ngenda. Mukas njite sabo. Yali basabo. Ningali kutakazikiza mwana wa nnyabo. Owulira muntu, owulira ddoboozi omuntu omulaba. Owulira bintu bikyesatira biva eno, ebirawo bibukira ku mabaati. Bannange, Kayunga watantuusizza. Nze omusajja ow'eddiini nti nenyina mu masabo. Munnange, tuli musawo mmeka ezo? Tutolokedde 3 bwe wati awo. Ezekiro. Nzolokedde. Ankuba mu ttooki. Oba ngamba omuntu okukuba mu ttooki omuntu asobola okitegeera. Ene mulisa? Omuntu abamanyi ebyobusawo omuntu okugamba okukuba mu ttooki. Okutunulamu. Okay, ku bizibu n'akulagula. N'akuba mu ttooki. Angamba kino. Nga byagamba bituufu oba just byobulabira ebintu ebiri jeno? Bituufu byadda ngamba. Naye nga wamanyi omutuuka mu kifo okuba muluddewo mushalingawo ku kumboozi. Eyisaawo okuba olwera litutteyo oba soreke ngakugamba mbuki munange gwe wayamba omuntu bwoti ne bwati nti ye ne okuva olwo tebuddamu kuddangulu nti ye kino nga kale buli kyakoonako akoonedde ku nsonga ziri zennyini ezikututte akubuzizza akubuuza mannya go nala n'okuva mu ttooki. Ogenda okuwulira byayogera nga byebizibu byakoze nga byebizibu ennyinyi ebyantutte ne ngamba ndi ku kituufu. Amangu ago olwo omusajja akoonye ku nsonga nga 4 ezikuliko nawe weesumulula. Nawe oyongerako kwakonye ku nsonga ezikututte weesumulula. Naŋŋamba oli wa mukisa era bajjajja bakwagala kuba lwesigaza ennaku ntono nnyo ofe ne bajjajja bakwagala igwe okufa. Naŋŋamba k'otuuse wano bajjajjawo bakutambuliddeko nabakutuusa ewantu watuufu. Mu bulamu bwo alaba Focus TV ayinza okwagala okusigibwa ekifaananyi. Wali obadde okukka omusabo before bino nga tebinaapeninga? Sirigendanga wali obiwuliddeko keeyo mu Kayunga gye mbadde muwangaalira? Ebitya ebyamasabo biki bikyaba amalogo biki gye bulifanya gye bulaga ebintu ebisinga wano mu Buganda ebintu ebyo mwebiri nakuba biba byekusifu bw'oba toli mugenzi waabyo kiba kizibu okubimanya. Naddala baba nnyo mu byalo mundamukko sikuzi main. So otuuka wali nawe neeyabya aŋŋamba k'otuuse wano yisa n'omukono maaso oli onaatera okufa. bajjajjaawo bakyakwagala okuba ng'okyali mulamu. Naŋŋamba ogenda kumpa
emitwalo 20 gyokukolako 20 cash mugamba jjajja nga bwondabe n'ebizo byendiko sina sente obudde buno nawe emitwalo 10 13 mukyali mukazikiza wali tuli munzikiza nekulaba tomulaba owulira ddoboozi nansasa wagira nazikola nayiwa nagamba olaba ono akutambulirako ono olwakwata ensimbi eŋŋanda zimu endegerege azanyisa aziyiwaawo jukira woba mukizikiza amaaso gatano okumanyira ekizikiza tano okulaba ekiri simple osobola okulaba ekigenda mu maaso ekizikiza wokirwamu tano okulaba naye si okuno okulaba okwa bulijjo tosobola kulaba kiriya lenti kati olaba kino azikwata endege n'ensimbi eŋŋanda aziyiwawaawo bakuli bubi bakutambulirako ologenda okubasibako omuntu abatulugunya abaayi gwe kyewakola olinga ayambako okubanemezaako omuntu kati awo mugamba nina emitwalo 13 n'ekitundu zensigaza siinaamu sente endala eno bamaze okujjako 5 bangyeko 5 aŋŋamba muzikulu sokoleza obuuma obwo obuuma bwe butya alina bwe yali akuwadde obuuma mumasabo sente bazita sente babuyita buuma sokoleza obuuma obwo bajjajja bajja kukubanja balimanyi oŋŋamba nti alina obuuma bwokuwadde obumuddizi abategeeza sente bajjajja bajja kukubanja balansi fere tuwola niwe wesize nitukola unene okuleeta sente tujja kukubanja ojja kweza bwekanga kukubanja munange empaayo ayita omukongozi we eringakola obunkenke olwongumye olw'ebizibu byennina ate olaba ne banno bali ku layini omuntu alina ebizibu ku nsi kuno era sikyawakanya abantu omuntu agenda akizi mu nnyanja kwansi nakoze ekintu kyemala sisobola olutangako kugenda mu ssabo olwongumye ngambe kijja kize sikyalanga emirembe n'ensoga z'ennaku 2 ayita omukongozi we amukuba akaama ane eddala lyamutuma simanyi okuna oba kigambo nenge kyekyogeddemukko jagenda okunkakasira naye kitegeeza kukunaaza oli gwatumye baliye tebalikunaze naye nga sinavaawo yaŋŋambye byogenda okuleeta tusobole okukolako oba weefunidde kizooke otabyefunira sente buli kintu kya mitwalo 5 kusinza bye yaŋŋambye enkalu zawedde zo ate aŋŋamba ebigenda okunkolako eddagala egenda okunkolako naye akuwa opusoni obasobola ebyefunira wekizooke naye oba tobyefunidde buli kintu kyaggambye ogenda kuwaayo emitwalo 5 kisinzira ddagala bikala kibyagenda okukuwa naŋŋamba ogenda kufunira eggi ery'enkoko etazaalangako kubayita omuseera naye nga mweru ate otegera otya nti kati lino lya nkoko myufu no lya njeru anti liryakufunye eggi oza kuteera kali akakakuliza oba tosobole ogenda kuwa sente tukuleetere ogenda kunfunira paadi y'omuwala atazaalangako ng'ekosebwa ate nga yiri first time yogenda mu period otegeera otya nti ono ye first time ye era ino padding anti yeyagambye obikulemerera soboleke nga ndabangawo ekobaane
because waliwo akakwakulizo nti lwabiganyi omuwa ssente tolowooza muntu waliwo ekkobaane nti ebikugambibwa bijje mu nkalu mu ssente nkalu anti awo ensozi ndokugamba kananabbiddwa nantuma n'enviiri eza namagoye ebintu bisatu byantuma lwaffe emitwalo nga 15 that is oba tobifune naŋŋamba oli omala obifuna tugendagenda mu masaŋŋanzira obinaabi emisana ku ssaawa 6 ogw'omutuntu we tuvaawo tugendagenda kusezibwa nga batasezibwa ku ssaawa 6 ate ogwo gwa kiro kuli olutindo nolujako nga si lutindo mugga oguwuma ogwo gwe bazimbako olutindo ku gundi sebo awo nawo tulina emikolo gino yona okukolerawo sokoleke emabegako awo oli byaleese byogenda onaaba byanjalo nebino byakutuma kati ebyo bigenda okunaaba obudde obwo kyabadde nga kunyambulula at first okutakiriza because ennaku zo ntono kati immediate nga bamaze ebyo n'okukola bino naye nga akakwakulizo olina n'abamisana masaŋŋanzira zegatya iyo gye bayita amakubo gasisinkana amakwana erimu liva west amakubo gasaŋŋanira awo amakubaana bayita amasaŋŋanzira ssaawa 6 ng'ensi kugamba entya ebyembi bisekebwa misana tuku ng'ensi yonna eraba weyambule ogende masaŋŋanzira weyambule onaabe weyambule bwe kinnema fa awo ebibuuzo oyinza otabisobola bibuuza nga bwowuliriza kwanza unatandikidde okuzuukukira bano beniko bali mu kunziba otandise okwebuuza ngambyemu munange ejjali musawo osanga ayinayo obusaŋŋanzira bwe bwamanyi agenda okuntwala nemumamukko niwe ngambya tugende ku ssaawa 6 ku mugga nsaasire okuseka naye banafu abamanyi sezibwa mwetagala musawa 6 gwekiro bamu akafaananyi akutuma wakati mu kkubo masaŋŋanze obala otya nti wali bantu bajjo naabe oba tofaayo ku bantu ofaayo obulamu tebulina sifeeya tugende maaso kati awo kusezibwa banafu abamanyi sezibwa omwetagala musawa 6 gwekiro oba kyenyo osobola ogendayo kusezibwa ssaawa 6 gwekiro weeyambula engwiro osere nga wazaalibwa ku 6 gwekiro omuntu akusangamu tuli mu kutaasa bulamu nabudde kayunga n'obutundu obuliraanyeewo eddogo eriyo bitunka fayini sajja nokuba yabadde mutuufu byaŋŋamba naye atiddemukko nga nange omuntu wafunyemu okutya okutya sobola kweyambula ssaawa 6 gwa misana nenyingira ekkubo ate mala ssaawa 6 gwekiro ate ngende mu mugga sisobola mwayawukanye mutya naye namugambye tadije kangende nnoonya akasente emitwalo 15 kubanga byebakutumye nabyo nga tosobola gezaako sobola kugezaako wadde n'ekimu namugoye omujja ludda wasema n'oba omufunyi n'oba omulabi nga mpa enviiri omuwala n'oba omumanyi oyo mwana muto gyagendemu omutane oli musaba paadi ye gyakozeza
ya baffe omumenya temune fine ojirabye konjero mumenya temuguso okubiika birali ejjiryayo erisookedde ddala byonna ogenda bigalagala mulaba Kawani nga tebigatta nga tubeka yunga balogo n'emibirwano n'olamba bulunga tyabaga kamaanyi nnyo ekyankubye encupwe kansala eyafudde kansala aliwo ina oba yekitatta ni kansala kitatta yes jukira kansala eweeyo gundi wamwe era kasaidizeyo Kayunga jukira Kayunga ne Mukono bye bimu jukira nagamba zibakira nti bange bade bansungu bakoma geno nsungu ebintu Mukono bye bimu sokolekedde enfa ya kitata yabadde etintu fo kitata story yo focus twagikoze by the way what was the thing eno byekusa ku malogo dogo kitata yabadde dogo kwani wedira mu ntebe usaje ekiwedde afuka emyezi 3 ne nafa mu mbeera yeyo yemu kitata kangosembu sijja kumiza nnyo naye entebe ya musiza ya wa speaker ofisi ya musiza eddogo liri mu katundu ako Kayunga Bugerere Mukono enomba Busoga banange litunka kitata enfa yabadde etintuufu kitata munaku nga 2 nga agenda kulayira era obutewulira bulungi ng'omuntu n'ogerako mu ddwaliro n'oza adijja kuba bulungi kati musawo y'okulayira bwe nnyini ku makya nga bagenda kulayira mbeera neeyongera neekula ey'obulamu bwe kati bamuleeta bumotoka gy'alayire munnange yalayira n'ebigambo tebyatuuka bulungi ng'alina ebifaananyi mu mmotoka n'ebifaananyi mujja kavidiyo nakalabyeko olwamala okulayira bwati nduzedde bulyalinga ligambye naffe katumutwale bagenda omutuusa mu ddwaliro ayi nga kitata mufuwa jjo yemuyaga ezikaza engoye era nze abantu baawo sikyasobola kubabeeramu yani akaputi kange 25 ku 5 ndi mu Katunda sikyasobola osazeewo ebibyo byonna kambitunde nzusi famire yange n'obulamu nga bukyaliwo kino ekya kansala kyayongedde okunkuba encukwe kuba teye muzaali ye muzaali noli n'agamba tajja bituulamu ente byewa sipiika era teyagitudde yakomye mu kulayira neeyaliko kansala bwe yaddira bigere ekiseera kiri ekiwedde 2021 yafuwako emyezi 3 naye n'afa funa ekiseera nga kikalu kitegeeza bulijjo bwe tuwulira nti eddogo linyooka ekayunga Mukono buyikwe bike lyeriri lya ddala nakkiriza netooki omusawo w'ekinasi gye yankubyemu yabadde ntuufu naye okuziba gigendedde kubona tidde nolowooza nti bino biraka bya kifere atulaba ku Focus TV tukubaza okubeera ng'otulaba era n'abali ku mukutu gwa Eblon Media era mukola kyamaanyi olunaku lwaleero nga bagambye nti emboozi yayo yinza obutawooma eriggwe abadde agigwamu obugwi naye ate abadde agigoberera yamanyi kikitegeeza era wawe tutuuse tutya wano biro bwe tuli byonna twagala okulaba nga artist
Mukama abasobozesezza ebitunayo omuzire kisa ngena kyasobola okubeera ku maybe kyayamba oba kyasobola okukolera Dennis ajja kuba oba asobola okubaako kyakola. Otherwise ne banafu ateekamu kasente okuli Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolere omukolo gwo obeere nga ofuna service entuufu ddala era obeere nga naawe ofuna mulimu ogwo gw'okoleddemu ebbanga eddene era gw'obadde omanyi. Nkakasa nti bw'obeera nga ofunye saavisi zaabwe ojja kwenyumiriza nnyo mu bye babadde oba mu bye bakoledde abaana n'abazzukulu babeerere ku banoonye bakolere videography, photography, bakolere okutimba, bakolere kyebayita juice wamu ne cake empoomu ddala. So nga ate ne bannaffe abo obasanga ku TikTok Focus Event Services. Bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakubrandingire business yo. Nzo boyagala banner, sticker, signpost, billboard, posters to mention nebyo nabyo wetaaga nga bikolebwa computer bajja babikolerako. Ate era ne bannaffe aba Bicycle Kick bakujjukiza bagamba nti beeyune babe nga bakolako ku maanyi ag'ekisajja obeere nga otereza amakaago ng'omuntu. Njagala tumalirize histoire yaffe ey'olunaku olwaleero. Nsigira ku kifaananyi ku muntu atabeerangako mu bitundu by'omenye ebyeyo kasaidi z'Ekayunga. Biki ebyo byoze bigwawo ebikutendewaliddwa n'ogamba ekimala kimala? Enfa ya kansala, enfa ya Kalangwa, enfa ya RDC yakuba yo teyagenda nnyo mu mawulire, naye enfa ezo ku bantu abawangalira Kayunga bo basobola zitegeera. Ekayunga woli wa Muto Mukalunganzi wembadde nkuwa amagezi ga buliwo otagana genda Kayunga tugula Kayunga eno gende Kayunga nga nawe weesibye ebbiri. Otherwise obulamu buyinza okufiirawo mu bintu by'ekisirusiru. Kwanduza akitwale abalogo baayo bagone batabakwatako kale nze owa boodi yayamba omuntu asimanyi kyebimwagala okumunzisa kyekyaki atatwalanga ottaka lyamuwa apoloti akale nakagula nkwolekeza okungi nensebinga obusente bwange nekagula. Kati oli ayalukundesa akaana kange akato kyekyaki atafa kulungi. So ebyo byonna obigatta wamu. Ate Ssekibogo Serubogo enfa ye erimu amatankane si yaddogo yiba menzi kwa wamutuga butuzi naye era obiraba enfa si ya bulijjo. Ate nga n'abantu abafuufi nga talinako linnyo oba ddoboozi be bangi. Mubadde mwogeraawo muli omuntu nekimbalula nasala ekkubo abantu esala ekkubo emmotoka nembalula n'afa naye nga mubadde ngeri yakusaagirira temumanyi kyekimbagudde naye ekkubo nebalula nebamukuba n'afa. Oli n'akalya mbuliri nti buli bamusanze azikidde uni yanyuse bulungi n'agenda neyeebaka. Wayitawo ennaku nga bbiri mubwemuza temumulaba mugenda okulira ennyumba ye tanze kuvaamu akaliso ogimenya nga omuntu yakalira mu nnyumba. Ntayi ewalungi tewawammwe nze ewaffe tebangubanga ekimala kimala kanzire ekwaffe ekyazaana tebangubangayo nsine ewaffe. kozi wagambye wamuwa kalisizo kyazanga konsalewo dde mu kyalo kanzire ewaffe kalisizo ekijja kijje tokyakuba mulanga eri bantu kubaako kibayamba. Emiranga nagikuba nenkoowa nabo benyeza okubira emiranga bebanfeera toba mwavu nantondo bwambuzi obuntu okuyamba tekuggwayo pozi wengala kunjo kyayo nkalu
Boyaniriza. Nibyo gamba mu connecting ku gundi. Wabitoye. Leo unaona okunyamba. Anyambe gaita ku simu zo. Simu zo kweze ku mutugo. Ata ina ya kalimu. Ngasika boda. Nawa musimu. Ukaraba ko bisanyizo by'amanyi. Banza okugaba munna. Oyigirize sibu awaguli leta professional yo. Sina professional dinda koma. Na kwa masenya 5. So liwa bayi no mulimu gwali nanga gusobola okukolebwa nga teguliko that gundi. Oli free ogenda okutapa. Kale tetuyinza kubanga tusuka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano era nyongera okutegeeza nti gwatana bakusubscribinga nkusaba subscribinga tubeerenga naawe ofuuka family eya Focus TV tubeerenga tutambulira wamu naawe nze ade uba for sekime mu yanya tusikana te mu video ezijja mu maaso awo for now bye bye ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi